bakyusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gabasomerwa Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Settendekero ly'emakerera essomero lyafaayo lituwadde abakulembeze n'abakenkufu bangi mu ggwanga lino, naye ettutumu ly'amakerere litandise okuseebengerera. Obuvuyo n'okwekalakaasa kati bifuuse bya lubeerera. David Ojokwe ne Makerere gye yali asomera bwono kya nnaku nti bayizi banne ab'effujjo baamugajambula bwe yali ng'agenze mu kisulo nkulumu okubanja. Marvin Mutungi omukulembeze w'ekisulo kino yamuyimiriza n'amubuuza ebyali bimukwatako, naye we yaleberera okulaga ebyali bimukwatako yamuyita omubbi. Olwo nno bayizi banne ne bamugajambula wamu n'ensambaggere. Poliisi bwe yatuukira nga David asigaddeko kikuba mukono yadde nga baamuddusa mu ddwaliro ly'e Mulago, musajja wattu teyalama. Mutungi naye baamuggalira nga poliisi we kyakola ogwayo ogw'okunoonyereza. Ekitongole kya Legal Aid Providers Network nakyo kyeyama okuwa ab'eŋŋanda za Ojoko obuyambi ku by'amateeka. Basaalumanya bangi balusuddemu akaba okusuubiriza kwokka kuyinza okukuzaalira akabasa. Okusinziira ku alipoota y'ekitongole kya Uganda Human Rights Commission, ebitongole by'amateeka ebinafuye ye kanaaluzaala w'okutwalira amateeka mu ngalo. Effujjo eryakolebwa bano abayizi bamawala okuva mu kisulo ky'enkuluma kitangaza ku bigenda mu maaso mu Uganda yattu. Okutugumbula ensolo z'omu nsiko mu bubba kuguddwako olutalo. Omusasi waffe Ras Judd kaga tutuuseeko. Ndani Afrika Kusini windaji ngiri umezidi, huku kuwa mwenye ulinzi au mwima bora pameundwa kundi imara la wanawake tayari kugombana na kulinda uzima wa minyama ya pori, na wapendi kuona wawindaji nyusoni mwao na jina lao lajulikana kama Black Mamba, na msimamo ni kuchunga toka usiku hadi mambia, na tunapenda watoto wetu wawe wenye kushuhudia na kufurahia hizo minyama zikiwa masikani mwao, inavyosema mwanzilishaji wa rika 21 Memba Mzimba no cry, eti vita ajili ya vikundi viwindaji inaingilia kisiasa. Hata serikali zinaogopa vikundi vya ugaidi kuwa wenye kutoa misaada inayowezesha magomvi kuendelea na msimamo kamili. Black Mamba wanapitia paredi na kujipanga kama kikosi cha kwanza cha wanawake wanayofunzwa wiki 6 kabla kuanzishwa na kupewa vifaa na namna ya kuinua hizo mitego. Zaidi ya Black Mamba, hizo ndio kazi zao za kwanza. Baada ya kuelimishwa, mishahara yao inalipwa na Wizara ya Mazingira, na msaada mwingine wakiwa kwenye ukaguzi wa mkuu hawana vya kugombanisha ila kusaka habari na kuinua mitego. Kushika wawindaji bila vifaa, mshahada unaitwa. Idadi ya mitego imesushwa hadi 3/4 toka mwezi wa 4 2013. Hamna ngiri imekabwa na wawindaji, nao wana mipango kamili kuzuia watu kuwa wawindaji, bali walinde na kuheshimu mazingira. Taarifa zaletwa kwenu na Ras Judd. Webale nnyo Ras Judd ogatutuusaako. Okulya obulungi kya mugaso nnyo mu bulamu bwaffe. Omusasi waffe MC Yala kaga tutuuseeko. Okulya emmere mu migaso gyayo kikulu nnyo era kikuleetera okwewulira obulungi bulijjo. Kikuyamba n'okukuuma obuzito bwetaagisibwa omubiri gwo. N'olwekyo kyetaagisa okugoberera emigaso egiri mu mmere gye tuyisa mu mumiro. Endya ennungi ebeerako emmere ey'enjawulo eyeetaagisa okulaba ng'omubiri gufuna ebyetaago ebiguzimba. Starch y'emmere esinga okumanyibwa mu mmere ezizimba omubiri. N'olwekyo bw'oba oteekateeka emmere gattamu emmere ya starch emu waakiri. Emmere ya starch okugeza ng'obulo, lumonde, omuceere n'emigaati erina ebiriisa bingi era essaamu amaanyi mu mubiri. Gezaako okulya enva endiirwa n'ebibala ebimala. Labanga ku kyenkyakyo kuliko ku kibala. Ebyokulya ebirimu sukaali omungi si birungi nnyo kubanga bireeta omugejjo awamu n'okuvunza amannyo. Newankubadde omubiri gwetaaga amasavu mu mmere gye tulya, naye tulina okwegendereza amasavu tulya genkanawa. Amasavu agasangibwa mu byokulya nga keeki, biscuit, sausage n'omuzigo gasobola okuleeta obulwadde bw'omutima awamu n'omugejjo. Omunnyo gwe tusinga okulya gusangibwa munda mu bimera, n'olwekyo weewale okulya omunnyo omungi oguyinza okuvaako obulwadde bwa puleesa. Gezaako okumanya emigaso egiri mu mmere gy'oteeka mu lubuto lwo n'engeri gy'eyisaamu omubiri gwo. Tubaagaliza amalya amalungi ennyo. Nsigadde nze MC Yala nga mbaweereza ku Newsbeat. Webale nnyo MC Yala naago gatutuusaako.
okwetoolola ensi yonna obukadde 311 obw'abavubuka tebalina mirimu. Ekizibu ekinyiga abasomye n'abakamaliriza emisomo okwetoolola Ssemazinga Africa. Abavubuka 9 ku 10 bakola emirimu abamu gye bayita egy'abatasoma. Mu Uganda obukadde n'obukadde bw'abavubuka tebalina mirimu, naye nga baani abanaatandikawo emirimu gino bwe baba nga si be bagyetandikiddewo. Ogwo gwe mulabo gwa zino school business clubs, abayizi we bakwataganira awamu okukolera awamu. Bano baatongozebwa aba Educate. Mu mwaka guno abayizi 205 baayitibwa okubeegattako. Okuva mu district 18 buli district yalondayo omuyizi omu okubakiikirira. Eyabanywamu akendo yayanirizibwa ku mukolo mawuune e Kampala. Emirama n'enkulaakulana gye yalaba byamusanyusa, newankubadde baakola ensimbi bakola kinene nnyo okutumbula gye bava. Ekintu ekyali eky'omulamwa, twasisinkanye abamu ku bayizi era nga batubuulira ekintu kino baakikola batya. These days there is rampant unemployment in Uganda, whereby if you see the youths today, they sit on the streets, some become drug addicts, some don't even have what to do, they just idle, and these are the thieves of tomorrow. So this project and this business makes me get the skills which tomorrow I'll put into practice, and at least I'll earn a living to better my future life, because we are the leaders of tomorrow. Buli ssomero lyasinkana n'abalamuzi okulaba nga bawangula ekikopo. Baali balondebwa okusinziira ku bye bakozeewo n'engeri gye basobodde okweyimirizaawo. St. Anthony okuva e Masaka yabanywamu akendo. Tebakola nsimbi zokka naye balina n'ebintu eby'omutindo, ewamu n'okutondawo ssako ebayambye okusasula ebisale by'essomero. Newsbeat tukikondamu ku lw'abo bonna abeenyigira mu eno enkola eyambye okukulaakulanya eggwanga. Kino kitulaga nti eggwanga ligenda mu maaso era n'ebiseera by'omu maaso bitangaavu. Kati goberera ke kaseera ompe ku matuugo, kubanga kirabika ng'ebyokulonda byo bisembedde. Buvunaanyizibwa bwo okumanya ebikwata ku kulonda. Weewandise mu nkalala z'abalonzi eyo gy'olondera. Bino byakulangibwa mu bantu okutuusa nga 3 Apuli. Weetegeke obe na buli kyetaagisibwa okulaba ng'olonda. Osobole okuba omu ku balonzi mu mwezi ogwokubiri mu mwaka ogujja. Panga afaayo kubanga olina okufaayo. Kebera omanye w'oyimiridde ku nsonga z'okulonda. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Nsigadde nze Lady Sly. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Fata ngoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.